Bannakibuga enkoko bagikuttemmwa okugenda mu bifo gye beewandiisiza okufuna endagamuntu wabula bakanze kulinda nga buteerere. Abagumiikiriza balinze okumala essaawa ezisukka mu 10 kyokka nga kadda tezirabikako. Sinabagifuna naye tugirinda tusuubira okugifuna essaawa yonna. We are still waiting. Mu Kampala wonna kadda zitwaliddwa mu kifo kimu kyokka ekya Uganda Museum mu ggombolola y'amasekkati g'ekibuga kyokka nga n'eno zituuse essaawa zikunukkiriza kuwera 11. Weruzibidde nga kadda zaakatwalibwa mu kifo kimu kyokka era ng'abantu 2 bokka be bafunye ezaabwe. Congratulations, Harriet. I want to give you your card and keep it safely among all your valuable properties. Abali ku mulimu guno kibatwalidde akabanga okuzuula abantu be baawandiisa mu kifo kino era abamu bakanze kunoonya mannya gaabwe ku nkalala ezibadde zibaweereddwa nga tegalabikako. Kampala mu wiiki emu tunaaba yonna nga tubunyiza wonna wonna. Temutya mwenna we muli bannayuganda mugume mubadde bagumwikiriza okumala ebbanga. Bannayuganda kati bagenda kwetaaga kufuna passport okugenda mu mawanga ga East Africa so nga n'ebyokujjuza foomu okufuna passport nabyo bikomye. Kati tekikyetaagisa munnayuganda yenna ayagala kufuna passport. Bw'oba olina identity card gwegenda bugenzi oweeyo identity card yo bajja kubeera nga bakuprocessingira passport yo mu bwangu. The trouble will be for you after we have closed and you have no card, we shall treat you as an alien, not a Ugandan citizen. Kaadi eno yakumala ebbanga lya myaka 10 gyokka era ng'oluvannyuma omuntu ajja kuba wa ddembe okugizza obujja. Stella Nabakooza, WBS TV.